Oluvannyuma lw'okumala ebbanga ya almost a month nga bannayuganda bali mu kiyongobero, abamu bali mu maziga, abamu baweddemu essuubi, olunaku olwaleero abasinga bazzeemu okufuna kamwenyomwenyo ku matama oluvannyuma lwa Parliament ya Europe okutuula n'etunula mu nsonga za Uganda. Bye batunuddemu babe bataddeko essira, kubaddeko ekyokulumba amaka ga President waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu, okutuuka okukola obulumbaganyi ku mukyala we, kw'ossa n'ebyava mu kalulu nga kiragira ddala nti bo tebabikkiriziganya nabyo. Abaffe ekibuuzo kiri nti wayinza obaawo enkyukakyuka oba tewaabeewo. Abaana batandise okuyisa ebivvulu ku mikutu. Njagala owulirize Asaddaman Makebe kyagamba ku nsonga eno, tukomewo tovaawo. Abene tuyezayeza Museveni okuwangula kuba kusamia Sunu, they are friends in crime bebali mu bayozayoza, they are friends in crime bebali mu bayozayoza. Ensa zitegereka ziganyo bali kubeneza ngaba president ngaba wanguzi lwaki bamenya amateeka mangi ba violating human rights. They are serving justice in darkness. Toso serving justice in darkness. Oyo mumpitire ko katene mukone ho katene ontegera bulungi ekijja si muntu ttaano General Kaguta Museveni ekijja si muntu ate yakimanyi nkugambe akwera bachali bano bachayamane ba Africa kubajuka mu ku East African bichani ye chairman wa South African bichi kati bakwatagana ne chali wa African Union mba muyoze era African Union niyoza Museveni amalobozi kagera baga yitamwe yo nawo kagena baga yitamwe oshagedde kwaitegena banfu naika twambade zikadono nakulawo kwalite obo mpule we makwe na isezo obo mpulira kwate ebe yitamu ntegerekese tebagana funa legitimacy ekibonyabonya mwe ekyasi ebimubuko singosombwa geno Idi Amin Dada bali bakiyita legitimacy nga tali legitimate ngesite zimuli organizinga omukako gwa bulaga gwagame Museveni tewategeka election wategeka military operation and indeed it was a military operation. How can't I thank these people bageza ko kuwanika ya malobozi gabo? Dr. Nico, thank you for your efforts that are mugana wafi. Ontegera bulungi. Ochaji kola. Geno jikola engerisha tabwana. Ngateri mu bichichi. Lero birthday ya mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu sibasubira kumuyimbira mbu happy birthday to you. Gogo yimbira olaba musanyufu nabagambye bwofira nnyoko ku birthday yo tetukuzaguza birthday yo oba tukubiriza nnyoko afudde go tukubagiza yede nga birthday yo naye embere wote tukubiriza kujaguza birthday yo ene birthday mukubeza wese okugogo kubanga munaku avunye kisuse ebigenda mu maaso bitugattako nze nzukuza kumanya nga mati bannange ekigenda si muntu mutambuzo bakabugenda kubagana pebo nabale baweddemu amaanyi abade banakuwadde kana akawula tutakaddemu wallahi bigenda fuuka bya amaanyi nze mbakakasa Hajati ono muntu alagenda alabikira mu kamera agenda kujja mu kamera jabaza hama tuli bumu ngamanti tuli bumu nze for the first time now they are satisfied abasanya bakoda parliament number ne batekawo agenda ya parliament ngate muli muna nsonga za Bulaya zonna ndala parliament netandika ngeyogera ku Uganda nekomekera ngekomekera ku Uganda ngate muli mu agenda ya kubanti bannange tutago chima okola eddwaliro lya mu Europe limu bweriti musinga abiri musadeza mu Europe ngezona batuwadde bonna obudde nawudde ngandi respected sibire bya America yabadde ngetukola manje sinze saga ebintu ze njogera amazima America beriko bya kisiru kati tuli mukufa baye bali mukuonika bu tweet muka tweet kamu ngana ka onsere tumumanyo ba mutufu obali legito batali oba kansala LC1 weyo yede interview veyo government bannange abaye tebatodde interview tebatodde kachi parliament number ne kola motion ngegera kugera ku Uganda okuva ku tweet General of Afghanistan ezakola nasebano nakoze bino nasibye bano byonna ne babisoma nagambe amina neze ya deleting a tweet nazo nezisoma kwa bene bi following
Bano tuwalabise benabe tukola enseera ba the world is watching. The world is watching tewali kasala kalala kona kuno kujako kano. Tuli mu modern warfare sibye biribe twali mu kusane kabalo za fatu gena gena musiko. Tugube tujule ebisoto sema biri tubonebone nedda. Tuli mu modern warfare obugiza bugenda chuka mu ngeri ya policies. Tagana bale legitimate ekyo kigenda mumenye bangero na General Museveni abadde nga bamuyita longo serving president. Era nga ne batugenda mu kalu nabamwesimbako amala kola mukago bamwesimbeko. That's why bwetwapanga mu kalulu ngogola basimambu ani mbabedi bwanika Museveni yatuwangudde munnanga yatusinze. Bebajje no mugisha muntu bali mukogera mbu General Museveni yatuwangudde. Bebyalusanya byagwa mu General Museveni yatuwangwa fete yatubba. Era je ewolusania yakugamba mugati gwa bata nagamba Museveni mubinyo ne tukukolera notatuwade MP nomu mbone tukukolera babadenga bakozi be okumulwanisa omala kusaininga agreement omulwanisa teri adakabeka tiyagasa kabera ku campaign za abasirusiru nefa bali muno omukulembeze wafe watumukiririzamu ebyaddala nolaba tiyagasi nafuke bana baliwo emboko nefuke emboko emundu nezifuke emundu netubera kutasura otasibe nkugambye fe tuli eno tuwagira bobe ne tumanya batunakesa omuna yakayimba akakuba tetusobola kukola nokwetusobola tetugiziba kutambula mirembe obera okuduka duka ana wagira ni yupi tumuyige tumusibe tumutte tumukole ki ani awagira chagwanyi tumukole Mane ndi live chalo nga chonkubera simu ndi live please tokuba tuli bumu tasura otasibe oyabera ku rumaja bawagira kyagulanyi sentamu ne batukase ekigamba nti ekibina ky'obufuzi kiri registered ekikeberwa bakiyita kibina ky'abatujju ayime tunayogera kyebalina authority erishimaisinga abatujju n'abatali batujju bakiyita ky'abatujju tetukizibwa na kubeerawo era gorugena kweni yupinga watu baso kukwata lwaki kyabatujju munnange bayekera nenyero bajukiza bana Uganda obuyekera musango ne waliwo obuyekera buli mu mateeka nga bosi musango legitimate rebel omukulembeze bagamba is a legitimate rebel azana esimba mu kalulu n'akabeeramu ne tumulona ne tumuwa ne mulangirira bye mwagala kati munonya legitimacy desperate lokubene sanu sominya sunu semasinya sunu bichani sokonjezo yeze eruto sokonjezo yeze bachali babonna bonna emunya kubikompe by'omusayi muba kuyozeyoze ani abamanyabo tubole abantu babiri tubole mu Ngereza agament atubikiriza tukateko mu America kubana yemmanya birabe bigenda maaso era naye asaba accountability lwaki bigenda webiti kataso amuli gitemayizinga tubali tulwana Museveni ngali legitimate leader gutubali tulwana naye kati gwe tuli naye bakimanyi muyekera mutujju is a dictator gwe bakimanyi kati si wa kunnyonnyola ne bagana pa bali makume abagambe wachi mukwata abantu tebalina musango gonga mota ndi muri mutayogera kubiruma bana Uganda nakubera makomera no gifana mentality tebagera kubyo bufuzi ba Uganda aina ba makomera buyo tutamula twita bali abana weekend ziteba kukwate bakusiba teba kutunya lwansonga timule bote bagambwako nenga tuna musango kigo tuba tukoze buli bane baganda abana bafe bafa ngobaga tuli mbalwanisa timule tuwagira government bimala batuka ko bana babigita libichani samo baguri ni dadi bichi ne baddamu amagezi wabenjogera bitegereka bachali bange yes onakulwa leero parliament ya Bulaya evuddeyo netuwa time nesalawo baja kola anything okubanga dufuna obwenkanya kitegeza kalike kasera ina badaweddemu amaanyi tutandike nyongero bajjukiza abanja tabako kadde campaign zaino obudde bwa myezi 3 na ku 10 bwagwako okulonda kulika akadde tulondere sawa mukaaga wa ku 8 abena londa kuva ku sawa emu mpaka sawa mmeka okuva sawa emu mpaka ku sawa 10 tulonda kuva ku sawa 5 mpaka sawa 10 basake sawa nya namba nokuma kulika akadde tukumire sawa nge mu biro kuma
naye okubanja akalu kaffe kiriko kadde tusobola okukabanja enkya tusobola okukabanja leero luli oba mwezi ogujja omwaka ogujja nga tukyabanja buwanguzi bwaffe mumanyi lwaki byabakama ali mu fiya gwe kati ensi neri mubuuza bannange ebintu bewalangirira biri luddawo tubirabeko lizo zewalangirira ze ziriwa zose bo tuzirabeko kuba kimanyi tuyina entuufu awo wetuli bannayuganda awo wetuli ne mugufula musango gw'ekatalo gw'okuwagira Kyagulanyi Ssentamu ne mukiteeka mu mitwe gy'abannayuganda nti yenayogera ku biruma bannayuganda inabba mu makomero bamuttaka ne mukitulekamu mu mitwe gyaffe to the extent ne baganda baffe bennyini aboogera bye twogera abamu kyabagendamu nti nabo balina bba mu kkomera era ne batwogera bino bye twogera we batulaba nga tubeoga nga tuli bweru balaba nga teffe abakyamu waki tuli bweru yadde nga kyetukola nga kyakola kyenkola 100% atalaba nga ffe bakyamu yemmanyiise gye bateeka ku Uganda tokkirizibwa kwogera tokkirizibwa kuwagira tokkirizibwa muganda waffe gwe twazika Kasese bamuyitaani Alexandria bamutta lwa kuwuliriza nnyimba za Kyagulanyi kuwuliriza kitegeeza kati asirise buzibu nayogedde buzibu nawuliriza buzibu nalowooza obulowooza bafuna bufunyikirooza naye guno nabi katatu ne bakola ki kade mbujeno Gaddafi kati Bobby Yanga mbalina musango ki kate bafunye akasanga akapya mbu bakayita computer misuse mbu tulina kulinda bi-TV byabwe bi-UBC simanyanga bino bi-TV byabwe bi-NTV bi-NBS tubirinda bi-TV byabwe by'ekisirusiru ebifuluma amawuli amatemeteme okusinza ku boye baagala gafulume ne bannange eno gyense mugenda kalubirizibwa nayo awo ge mazima tugenda fulumya amawulire nga bwe gali nga tugatemimu munayogana tegeere either tubawaayiriza oba mumutuwaayiriza ndabe ku TV y'eggwanga namba ng'eyagala fuleminga mwana wa nkyukakyuka ntayagala kuta Kyagulanyi ababa NBS bafuleminga Nobert aliho ntayagala kuta president Musamba alina Sambo yakutte bomu nagikasukira Kyagulanyi hey Mukama tumwebaze anaye bi-TV bya twakowa teri atakowa nze omuli nalaba TV ya Uganda mu one respect TV ya Uganda ai TV kubeerako yeche ekirabikwako Thanks for being solid. Bana biriko nakwebaza mugana wange. Kati tuna option kyendala. Abamu kuva tuna any other option tetulina. Kino twakiyingiramu. Bosirika bakunyiga. Boyogera bakunyiga. Kale wali atefa abayogereda tetuchana kyetuza. Teruge na beto ndera ko etogera ge mazima. Bitogera ge mazima gala gakawa. Ana n'ekibuuzo bakyateesa oba kyawabula. Buuza kibuuzo teesa wabula. Okay. Mbadde nga ndaba buno obusajja bw'Amerika. Bananze obusajja bw'Amerika mulaba si bwagala bunyiiza. Obusajja bw'Amerika mulaba bunyiiza nze ebyaddala. Obusajja bw'Amerika obwo ne tubeera mu kufange n'abaana bafa. Ensi yonna erabe kigenda mu maaso. Ne mutuwandika ka tweet Jessica tweet ne bana ba Human Rights Organization bichani. Jessica tweet kamu bubiri. Kibamenyerawo funa yakadde kamu bwe kati. Ne mu olunaku ne mu wa Tanzania. Abantu bafanga biyenje. Ne mu olunaku ne mu wa Uganda. Abantu bafanga biyenje. Kati ba European Union batuwadde attention ne bavudde coach. Tewatu yomba na buyambi bano nyungiro bazo tuina tweets ze twasayininga. Fena tuzi benefitinga mu fena nabo bazi benefitinga mu. Mwana. Minister of Moti. Yeah man. My banange
nze ngena baku waliwo kamuti muyita buyisi wano deportation tugenda baku ministry ya deportation na kusaza mu butuze bwa abantu bamu magamba okubera mu Uganda kigenda funa value okubera mu Uganda kigenda funa value nga mukulembeza wafecha gwani ali mbuyinza ngate sino kuba nendaga muntu ya Uganda cha value nze ndaba wanene abaana abasudani n'abana Kenya bagura amataka wane baga owning nga gaabwe mirembe mbona nnaku nsi kijo mwensi kiji mwali muleko unogenda mbuga goli mugura n'ogula ettaka ensi ki bigena telera byonna ne yaligula dda ettaka ligena kukwana oba aligula dda ogenda kuddayo mulandi bikyani bakuweriizi toli munnansi n'obutuuza bwaffe tugenda bukyusa ng'obutuuza bwaffe ojja n'ofuuka mu Uganda tukuwa residence wegakola munnansi myaka banga ki nti myaka 5 nti myaka 10 nti residence permit after myaka nga 10 nga tukuwa passport yaffe nebiri bina ngamba kale oyo kyagwanise namagana take off value ku passport ya Uganda kundaga muntu ya Uganda ku border za Uganda kulinya Uganda ne munna Uganda abasajja batusula value mwana nabana Kenya batulabanga busanga bi bana Kenya just tebalwa mu yadama kuli yadama gezi no tutwa indasha no ku TV ya gwa ngamba nti okusoma sibagamba mmeka okusoma ne kutandika ku Lwokubiri wiki ne ndeka ku Lwokubiri mane tujenga ndugya ku Lwokubiri bane mutuswaziza nnyo mutuswaziza namwe ndaba gumpedde ku simu sagala tengu maleku msegaza ku 15% nze nja kudda gwe nafu video njikoze oshashira kisanja kudda munji kole muri bademo jitambuzo bojireka nja kudda munji kole nja kuddamu hajati ona kuchaja gana jimpa kono tini bana ikamberekereza abebitibwa samalaikum epistv ninkolabeka wansi nekati omuze gutandise otuuka wetugwagala gutandise kingisa haya bagamba nabagaba bannange mwe naba MP DRF muzitereke waliwo ekifumbibwa kati batwe kunga temwe na DRF muzaffe mujja tubula mwazi tunda sente mmeka nze mbakakasa biba bitandise LP yaoge mazima biba bitandise katonda wa munaku teyebaka ya sita ipu ya oba ya apple juice okay kale ngina berekeza mukati ngina kubadira ko sanga 10 oba 11 ngina kudda